Buli enkuba lwetonya ebitundu naddala ebiri mu mataba bitaataaganyizibwa ekiviirako emirimu okuzingama. Abakugu mu mbeera y'obudde bagamba nti emyezi omuli ogw'omwenda okutuukira ddala mu Desemba gigenda kubeeramu enkuba nnyingi nga n'olwekyo bannayuganda balina okubeera obulindaala. Omulundi guno September, December, October ne December bitundu ebisinga Uganda enkuba ejja kuba ekendeddeko okusinga ku sizoni y'omwaka guli naye bugwanjuba erabika ejja kuba nga kumpi eyabulijjo gye bajja okufuna. Ebitundu ebya north Lira Guraso enkuba eyinza okutebeera nga bwe yali mu sizoni eri. Ekitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde kigamba nti obudde bugenda kukyuka nnyo mu bitundu nga Kisoro, Kabaale, Kanungu, Ntungamo Mbalala wamu n'ebirala bingi bigenda kufuna omusana mungi nga n'olwekyo abalunzi balina okwerinda. Twedda nga tuli bato nga lugatazi zabeeranga ku nnyumba. Kati baagala abantu baddeyo amazzi ago bagalembekenga nga bwe baakolanga luli. Oteeke mu tanks and store for the bad days when there's no water. Mu bitundu ebigenda okubeeramu enkuba abantu bakubiriziddwa okulembeka amazzi, okusimba emmere, okubeera abayonjo kubanga endwadde nnyingi zijjira nnyo mu nkuba. Kyokka ekitongole kino kigamba nti bye kizudde biyinza okukyukamu. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindiri. This is Kingdom TV.